sawa sawa nyala zijane polisi wana mulese no Kakalaamu ayinja kadege sigala jendi ko sagala akole engudo zarabi yakayingira wansi w'olulazo olusigo Kali abatula ku mukutu gw'Uganda byogere jaja ichuli one official mwe banyuma badde kwata mutulaba onako lwesande luneno tukyali mu Dubai mu kisinzidde okwata tukutuusaako kive Ebulaya onako olwaleero eno yemu ku show esoose okwate nga tugikola ffenna nga tutudde ffenna okuva etwajja eno era nga tubadde tuteekateeka n'okulinda olunaku luneero lubeewo so okwate nga tutulako ffenna nawe tubeera ku naku lwa Sande era tuzze kwata tunyumyanyumya kive Ebulaya newankubadde owaleero ng'asinzidde mu Dubai era nga tugenda mu desert safari nga tukyalinda emmotoka ezitujja wano batugambye muzino ezituleese bwana kati bagenda tujja wano batutuze muziri endala olekere mpola mpola tugenda kwegattako kimunana agenda kwata twegattako nako olwaleero naye nga tulina jjajja ichuli nga bulijjo naye ndowooza Kim nga tuyita mu kive Ebulaya nako olwali ku Uganda byogere njajja ichuli leero kiba Bulaaya leero kiri Bulaaya wamma leero kiri Bulaaya yalose okoweka abantu ku analysis gy'okozeeko ku jjajja ichuli okuba we yatuuse babuulire na kikyali kwanza ninaayogera wenzolooza Alex yakujanguja musajja onatambuza bulungi nayogera ku bya analysis abantu bajja lowooza ndi mu bintu bya kulimba boba byaki ensonga eri emu okubeera bloga n'ennamba gy'oyina kitegeeza nti olina kuvoola abantu yes fine simanyiza okuba bigambo byayogera mulimu ebisanyusa mulimu abatabyagala mulimu ababyagala but bwe yatuuse Dubai wamaze olaba ekintu kimu people they love you people they love your content they feel you they follow you and ekintu kyo kyeŋŋamba mwenna abali eyo muyige okweyisa obulungi n'abantu mukuume emikwano isima it has been a long time nga tuwogera through phone tuwogera nja kulaba but muganda wange buli kimu ndowooza okirabye nakyogera tuli mu mmoroka ne mbaga ndi this time ndowooza nti okolagana n'abapromota era ekintu ekyakiyaŋŋamba nga tetula bagenda Kimu yaŋŋamba nga ndi tuli Uganda naŋŋamba bwe munajja e Dubai abantu bajja tandika okubategeera ki kyemuli ekituufu no omanyi kati abantu bali actually bapromota abasinga batanye entandikwa osobola obeera neisima oba nolaba Kakalaamu nga tomulaba muvali ne kati kemwazze Dubai kino kibagamba tuyimiridde wano zeggudde kaziggula muli mutya mwenna bannayuganda mwebale nnyo okuba nga mugobera kive Ebulaya njagala obbagamba ekintu kimu saagala kwejjamu babloga bannafuyiza baki bantu mwendi naye tulina otunuulira mu shapes ki mwe tubadde kati abantu bagezi basobola laba nti twali mu kalulu nga omuliro muki nga buli sayidi ewandula biki bingi naye bwe tumaze twasalawo tukole ki unity ne tutegeera nti ebyobufuzi ababirimu ffenna ebiseera ebisinga n'obitegeera tetukola ki tubitegeera kuba wootunuulira abantu bonna tudde balonze president wa Nigeria bw'omuteeka wali nga toyagala Museveni oyita wali n'odduka okitegeera kadde muzibu yes naye politics wa ssente wabagagga kati omuto Nigeria teri bavubuka bato Davido talina ssente lwaki Davido teyeesimbawo ko mu Nigeria kati njagala obategeeza bannayuganda ebyobufuzi byaggwa era twabifuniramu ekyokuyiga all sides saagala kwejjamu naye nina reflection gye nfunye wensanze abantu e Dubai naddala abavubuka abasinga ba people power era akubuulira openly nti ndi waki naye olwakiva Ebulaya ono gwe tukola nozuukusa abantu omuntu asobola okumanya nti ku 10 Kakalaamu atuuse ku 7 jangu okiwulira ku 10 Kimu atuuse ku ki 8 okiwulira bano babadde batulabira eri wansi basajja bakabi bakola ziserena nakuba fireworks kitanda bawampita mukadde naye yakkiriza tuli ku message era nze kati brand ambassador wani wa UGANDA yes
natudde bangambye tula ne roja najja nga mmanyi baatambula dda ebyennyonyi babitegeera roja tukozeeko muganda wange kafo kamala okunkuba nange mutandikeko kubanga nze kwewozaako nganze omuntu omwami oyo nange nali manyi agiveeko ajja kukola munda banaye tulina Tyson yatukutte yali ku kamera musajja mulungi nnyo bambi naye nga tuli wano tuli wano kati Kim bwaso tubuulira wano wetuze mu desert safari nti most of the people abantu abali eyo omuntu kyali agadde ebimu ku icons zetulina omuntu ze wali etaze nti bwe mbangenze Dubai at least kansubwa ebirala ebyo byesinza kusubwa okay no problem ze wabye mu nnyonyi agamba ziyabye mu nnyonyi sizizo za Emirates yagijjeko donna kapina abanauganda bayiya Kakalaamu wapia diseti tukole Pakistan okay tugenda kati soke nange ensi temanyi kyekiri behind omuntu yenna ali mu media newaga nkwatira ku kikopo weebuuza abalaki waliwo yadde antwala mu 5 star ne mugani agimpadde teyanzizeemu bubakuba butwa bubadde mpedde nzenva wali bannange njagala wendi naye 5 star nze ikyuli siri nnyo mu byabalala we bantadde wammala twabadde mu bed space omwana kanyenye waggulu nagenza owulira nga ninga ayagala oyimuka amazzi amaanyi gakomyewo amangu ago tubagala nnyo what happens in Dubai stays in Dubai awe bikoma wona babumpadde wange kiri wecyange banga tono wameri abadde teyekyanga ati yagenze n'ebitabo bye wameri buli womusanga section C of the constitution rule of law mutaka wetuli yawumudde byobulamu ensi teyina order waliyo atunda kalitunsi ng'amufunamu myaka eki waliwo Kristo Pando ow'entuntunu ziggwerawo ne bugga n'agenda okitegeera so gwoba olinda osoma ennyotereza ensi teyina order waliwo atunda ensuwa n'afuna sente waliwo alinda omuvule eno bagenda giyita tiva Ebulaya Emirates Ediseti kati wemutuuka mu Uganda Airlines namwe tubagambe nti headphones mwe tebabawa muyina kuba bazigaba tubagambe muyina olwedde ate jjukira okukwata bulandi endala mu nnyonyi endala obeera ojooga kati omukazi ayinza okukuma emmere ng'alaba olina headphones Emirates ate nga tuli mu Uganda Uganda Airlines mwajjeewa banaye tugenda episode yakumeka banaye ichuli episode ya 22 episode 22 yetugendako bagiyita Prime Emirates Ediseti ate temugamba wacce tutudde kati eno bweti bweri kuba tuli mu kiva Ebulaya bwennyini kati tuli Bulaaya katonda munene America etulinze Canada Vancouver China Thailand banna emikutu emirala ginakola naye katwerinde empalana Kakalaamu weerinde empalana wagala tomalagalya towummuza ekintu bangambye buno obufuuwemu tebulina ttabu kola buli kintu nga Mukama Katonda oli munene Mukama Katonda oli w'amaanyi tuli mu Dubai
era sinagamba njalo kwebaza baganda afume n'abatwaniriza bakimunana abaramu ba Ashili Quality mwena bali mu Dubai ba Alex mwena banyomwe bali eddala mutulaza amanyi Ebulaya wallahi nkakasiza nti no sho bujjo tujyogeranga naye kati tumanyi yamanya tusukako amazima Kiva Ebulaya ekavalinga obu abantu bonna waliwo abantu bennasanze omukana ngamba nze olutuka ku office ngantekamu headphones naye waka gwe nina okukolera ssaawa 4 ichuli ebigambo bye mu ddakiika aga mbangi maze naye ng'ebyo byembanyumiza si byabba malamu maanyi nze nsuze mu sine ebweru bangobye mu nju ku kyamunana bangobyewa mbibanyumiza obimanye bireme okutuukako yes waliwo oli eyanfuuyira papa nanga olifuna ennyumba olifuuwa Bulaya muzima nendowooza naye twagalayo kimwa bed space naye weebeera experience nedda mutuwe ekyokuba ndi sisula mu bed space manyira no kale kambawulire bed space etandikirwako Dubai ya mitwalo asatu omwezi emitwalo 3 e Kampala oba olina apartment wulira ndukayana gayaza Kakalaamu twogeze mazima enyumba gyosamu ya sene kati 8 wano bakatanda ka wakati ne wansi tokkizwa sulawo yakyo cost y'amaanyi kati wuliriza kati mulekere kunyoma bed mwagala genda kola kyetwagala nti bed space okusevinga sente amangu owa waggulu waba akyaziza gwe sente zitereke awa waggulu takyaza kale owa wakati andi wuliriza bed space abakyaza wamboji kalifa takyaza kubeera waggulu mwana ogamba musa esi tutandikira mu makkati na wansi kati kyegga nti baliwe baba bakyaziza gwe wummula sente zitereke kuba bajja kukunyenya okole ki anedda ate era owa waggulu andi owa waggulu amalira kuwa wakati na wa wansi bwaba ali awo andi edda owa wakati olusumulula owa waggulu owa wansi tatera kufuna buzibu kuba obuliri bwa wansi tawulira nga anyeenya naye kati ono owa wakati bwaso ono wabujikalifa tova mu ruumu ng'oli azze ng'oyebika bwe bisipiro bwoti ekalikanso k'embuuzi era kambabule kino ekintu kimu era kino kambabule ekintu kimu oba nga bino ebya bed space obiraba ate ebintu byeno biraba bimalamu ensonyi bed space gwe mwalo kankunnyonnyole bw'ogenda e Kasenyi abakazi batono kubaki kubasajja kati mubeera bana nga muyina nanshinga wa mwogo naye ku mukaaga totawaanya mukasa era mukasa ajja ku ludo ng'agamba naye Zubairi avaayo na mukasa ate nga talina wadde kantu konna k'omunenya ekyo kibeera mu dimandi abakazi batono kubaki ate wana abakazi majority y'abakazi nene okusinga abasajja ne Dubai ambadde nkuwa expression ya space kati that means buli muntu asobola okufuna omuntu yenna gw'ayagala nga batukubira engombe ate balina kye basobola kukola balina okwegomba naawe ekintu kiri ekintu kimu anyway bed space ennungi kusulamu naye bw'oba otandika obulamu tugamba kyansonyi okuvaamu ensonyi abantu bavaamu ensonyi Abulaya era akujjamu ensonyi aba ono oyagala omuzungu okulutya aba atudde ku toyi nga gw'onaaba nakubanza zatukira kabuju kalifa waggulu anatandikira ka wakati buju kalifa enyogoga nnyo andike kali akawa waggulu akokusatu kati ebo osuze mu lufu waggulu ku buju kalifa si esi ate era yonna kubanga tejjukira ese waggulu ku kisenge kati ebe kuyonka bulungi n'oba ne zibulangiti otya okwekyusa ennyo ojja ggwa omusulo gukuluma olina okugumiikiriza andi kuba oyinza okuvaayo nga wansi bajjeewo akatebe onakkootya ate wamunyiizizza akugira akatebe najjako nettaala tolina bwolaba omusiro gukuluma n'ogumala gweyo waggulu so but anyway ebyonna byonna life kyetuyigiriza mulekere okubeerayo nga mutupeeka ssente abali temwatutuma ssente simu abaatuleete naddala mulina akamanyiro mu mpeerezaayo 10 ndyeko ffe 10 lyeno muganda wange eryo lirimu emmere ewiiki nnamba kati kuvuga nti oddeeyo omuntu yogera naye bulungi bwoba olitera oyimiridde ntereeza ati nagamba ffe mu 9 nga bakugamba sisita wo wa Amerika yakubye essimu n'agamba oli otya n'olyoka otambula ekyo nga Adija yakubye akyanzijukira naye social media eri disruptive n'agamba eri disruptive innovation nti kati omuntu ali e Uganda ng'oli Amerika agamba sente za DSTV n'otambula owa emessage tewagirabye
nenga muganda onengegamba engeri ebintu byajja bigambamu kati abantu ne baggwamu amaanyi abantu mubawe ekitiibwa ku ssente zaabwe sente tekoleka ey'okukyeyoobera homesick abantu beno batulabako ye love kubawulira kubanga munnanga asanyuka mukubo nga tafana ku fayini nanganze nedda ekiba kibere ekifaananyi kyokukanika video waawo mwebanyemwe balire ddala baganda tugenda kubanga tugikola bwe tuti namwe mukimanyi era zijja kuba tuzigatta tubagala nnyo tubagalira ddala mwebalire ddala katugende katuku safari tubakwatire endala tukyaliwo ya so olwaleero ndowooza kyekyo kyetuliko tuli mugezaako okukwate nga tufuna ku experience empya mu Dubai wano n'abantu mulekerewo ogamba Kakalaamu by'obuuza wagendayo kati ogenzeeyo ate sinaba kwogera byange tumala kudda eri bwe tunadda eri ntandika okwogera kimu ku kimu okitegeera kyajja mu bano bakimu ababaddeko eno tulabe omuntu wabanga afubutuka mu ggwanga lyati Uganda ayagala kuyingira mu Dubai ayinza kukozesa tekiniki kyensolo naye nga lasita ikyuli mwamulabye mubeeremu oba endala so bino bye tugenda okwogerako leero oyinza okubanga waliwo abamu abayinza okutuuka nalowooza nti eno yera ifuba akatuuka mu Dubai gyotandikirako oliwo okujja nogendako eno ya mugenyi nogendako nogeza ogamba osigala bagana naye onoobeera wa ne yuna nno bwetyo abantu bepakira mu yuno okuva e Uganda nalaba abannayuganda bangi naye yuno oluggwa omusajja nadda e Minneapolis omusajja nakkirira e Kansas omusajja nakkirira e Boston n'osigala wekka Bulaaya kintu kya bbeeyi tulina kyexperiencinga tulina onnyumirwa wannensi abantu gye balaze abantu ne balinnya ennyonyi nkyagadde nnyo abantu ne balinnya ennyonyi ne bakonectinga kyongeza okulaba nga tulina gundi omukyala yavudde Canada erinnya linvudde mu mutwe yazze waliwo okyaliwa nga avudde Australia aliwa ali mu gwina nga ekyuli nazze lwakuba ggwe kati Australia wala 21 hours ni ku nnyonyi that's priceless era nze nga ikyuli mbasuubiza nfunye reflection ku bulamu bwange ngenda kuba a very changed person sigamba nti ndekeddawo okukulitisayizinga nyumiddwa nnyo era promota yegwosoose okutambuza bloga ikyuli president n'abali eyeyukke mu kitegeere ne bw'olinda basigo wasooka eyasooka yono emmotoka yono wafunye gy'oyagala yono going to be changed person naye nga tekitegeeza sigenda kukulitisayizinga naye nsinziirira ddala ku nsobi gy'okoze eki sigiteekamu feeling nga mundaba kwaleni skin njagala nnyo bye music byebyo wadde tebituuka mu Desemba binsanyusa kubanga nze ndi mutontomi kakati nesinza mukkiriza awube kuba mmanyi kyali mu kwefiiriza mu kwagala okulabika gangsta ate nga si kyali abadde avuga busiketi sina bike okitegeera ofunye erinnya ate olikozesa bubi otuuka otya n'ozalawo abantu b'osanze mu studio Waikibenda yatunula nagaka Waikibenda asobola okuwa okusayininga Allen Skin nadduka emitwalo 5 yagimalawo dde Canada yamulimba nti covid yamuluma nawe ajja kwogera nawe nga covid yawonye ko omusajja nsooka owone yagenda okuddamu okuwulira nga oli yakamala wiiki 2 ndoza kati agasse gyali ng'agatta ki vaawo naawe music aliwa ngamba obulamu buno bino obulamu bwajja gatta kubera we yagenda osalirawo yali ayagala bulamu naye nga musicale njagala tegeeza Allen Skin wa abantu b'osanze mu industry ekitiibwa it doesn't take you anything okuappreciating omuntu yenna gw'otakola ki ye anaawulira tanga omuntu azze n'amuvuluga baali bamuwa upcoming award n'agivuma ku Galaxy bwe batuuka ogimuwa n'agikima naga siri upcoming olw'okuba ayimbye emyaka 2 mu ndeeri yalowooza tali apuki upcoming kitegeeza oluyimba lwo olukukubidde akaki akajji tekitegeeza myaka yes okyogerako ki ekyokuwoninga case case nina omuprotectinga kuba akola ku TV ya obi wange odamaginga ebrand yaffe nze ndiwo okuprotectinga abakozi b'NBS tobale tokimanyi case mukozi waffe nina omuprotectinga ate muweereza waggwanga wa reporter tosobola mukanga ne waba America tokanga reporter omukanga otya
ne waba Trump bulipota bumugamba nanyiga batadde naye Keizi okuoni nze ng'omuoni nga kinga wendi oyo Keizi mama we yafa ebisigadde n'entweking over. Yes. Anyway, tukyagala mu maaso because Ebulaya episode 22 bale Supermania mwami ampereza message nangamba nti balina abakozi banoonya abamaliza senior 6 bandabe nambo basolo gifuna wano abantu abali mu America tugenda londo ogwanga ku bwa yuna namwe mweyawuddemu nnyo era tujjeyo tuddewo tubagambe twegatte ebyobufuzi byali bitwawudde ffenna tetubifunyeemu oyina kifo ki Ichuli oyina kifo ki bonna abayomba ku social media muyina bifo ki betuyombera bafuna ki sente batukumamu omuliro tuyombagane bo bakole ki bafunemu tudde ku wanu n'ensi America mulondo ogwanga yuna musobolo zimbayo kataka mugule ku byuma mubeeko ne speakers zamwe yuna teyina kintu kyonna ebbanga lyonna yakakozesa $1 billion okuva government welitaddemu sente naye tebalina wadde majiiko twagala yuna ng'esobola oyamba omwana wa America eyakatuuka omuntu afudde omuntu anoonya emirimu mulina bamwina n'emirimu abayuna yes government ebateekamu sente onule unit gyeteekamu ki ate tusaba government eteeke ne association endala mu nsi ejje wano e Dubai bateekemu naye government egiteekemu sente nga zeteeka mu America mu Sweden mu London bo bali favored naye ate tebalina wadde akajiiko ni wadde ka forex biro akawola omuntu ayavudde gweru yes twatudde mu bukulembeze tuyina UCD eya Dubai community tuyina Sharjah community tuyina Rasal Khaimah community buli state tuyina community era n'obukulembeze yes tuyina obukulembeze obwawamu ye AUU obukulembeze obwawaggulu netubaako n'obwe Dubai that is UDC Ugandan community Dubai netubeera ne Sharjah community Dubai ebana Uganda zonna z'abana Uganda ne communities katwalonda buli obukulembeze kati obwo bwe twagala government bateekemu yes kwa end of the day fa bali mu kubonaabona ano okusondera abantu bano sente bannagondi batugambyeko abali udde wantu inawo n'emirambo egirwano giri mu firiji wegiri gyabana Uganda giri mu firiji kulemereddwa sente kubazaayo naye gayo government ateteeka mu nseegi nga bwerowooza kuziri diaspora z'ensi lowooza ne ku balala naffe ne batulowooza kuba bali be mulowoozezaako ebbanga eddene bajja wa president ne bamubbe sente ne bajja buli ali mu office n'ajjayo akantu ke tewaliiwo kintu yuna nesereze nawulidde ze batwadde tezinnatuuka Museveni yabadde wano batuwadde sente tetunaziraba zasigadde kwemba kirungi mukole fola wezibula mu mbuulire tulirye eddoboozi baagala nnyo omuzaamu okwo katono wano twolekere tugenda eri tudda mu kampu waliwo eddakiika nga mmeka okutuuka wano eddakiika bw'oba ovuze bya nomo kati wanduka mpona eddakiika nga 15 okutuuka wali tugenda mu kampu kati ebintu ebisigadde ebyamaanyi ebyakabi byonna belly dance, fire show, tuntanula dance, brand skater byagenda okukola byonna kulya omugaso gwe guli eno wedda kati ensi wegenda olabira ebyenjawulo abaganda bapromota abakola ebintu bingi bye mulina oyiga n'okukoppa tekigaana but ebisigadde kulya kunywa camel ride quad bike dune bus byonna biri eno gyetulaga yagalonda bulireyo ko ku mwana yakatuuka yakayingira mu Dubai right now alaba bino betumulazeeko nalowooza nti olaba wano e Dubai maze emyaka 6 but when nali nakatuuka sibye natandikirako but when natuuka wano nagira ku visa ya mwezi gumu nakubira muganda wange round ne kontaktinga naye because nali twemanyi okuva e Kampala ne mugala last mwendi naye saawa yonna nangamba Akim goyagala jangu tukole ki tukole nalina okusooka okwetereza nga njukira nalina okunoonya visa sinasoma newa emyaka 4 osoma busomi omwaka ogusooka nali manyi nti nokukola buli kimu baloosi babiki byonna osome ekigatte omwaka ogwokubiri nenga kati nokutandika okufokasinga omwaka ogwokusatu kati nokutandika okwetereza kwekutya nti ze development zenjagala ng'omuntu azisoba kanfune poloti kanfune wekiti then omwaka ogwokuna neteeketeeke nti kati saawa eno ekuba kuzinga nzinga ebintu byange omwaka ogwali badde ogwokutaano nina kukwata bukwasi egyo namanya nti egyo bweba biganye byenjagala sina kyenkyayagala Dubai that means everything nkirabye nkikoze kati sina Dubai takyalina kyannimba naye kintu kyenyiza okuwa advise eyo bwetolaba nze byenkola naawe obyegombe okitegeera
take your time bw'okiwa obudde topakuka amasanyu tegaggwayo ffe bwe twajjira e Dubai nga bino byonna ebisinga tebiriiyo ng'ekyobulambuzi abantu abasinga tugala ku Burj Khalifa ebyo kitegeawo kati ne kati saawa eno tokyalina kyoyiza kuŋŋambayo tubeerayo era mutugendagenda tubeereyo nammwe olabe nti kati bye twalabanga ebirooto before kati twabituukiriza so take your time kakana buli kimu ojja kifuna kale tugenda kwolekera bannange mutuwegatteko kyakati yali addawo mugaali nakagamba amuleke siri bufumbo kayaye wamapenzi tugenda mbasula Sandra kwa watu sudde kabina Abdallah abadde kiki kyempane badde crazy ate twasubwa anatujja ku internet mukama katonda w'ekisa ekingi mirimu gyali gyabula kumbe waliwo gye batutegekera ojuulidde ojuulidde obaddewa yiye etandise hoosi wano mwoba tatuuse batatuuse Dubai kiva Ebulaya bane tuli ku kiva Ebulaya munda we are in kiva Ebulaya inside out siyinza butavuga pikipiki kitege obaddeki nembalasi byonna nengamiya yes 10 tulinamu ku sente tubikolere ddala lumu byonna bigwe amanja tutandikire entebe nange mugaye saategedde zaweddewo sitegedde wano ziryoka abire emabega w'oluggi bajja kukujjukira owulidde otya golabye engwiridde omuwalabu kate munywezi omunywezi nendabanga amutwalirako emoni omulabu naalaze obugalo nalaga nti okukutteko ati tekakola omusingo siina bufumbo bagambe bwe mulijja Dubai mujja tegeera nti ebintu byonna bye mbagamba nabirya wadda omuntu atidde atiye naye nga ki naye nga twali tudde ffe bitosasula lubwinju ziwera manager halo Julia Sandra simanyi oba babiri bagenda kanisisitia tu gamba abantu bannange nga we mukiraba enninze totugenda ogivuga etandika mustanga ichuli alone era bw'olikola kino nga mmanyawo ntuuse naye ng'okyabuloginga ng'onoomanya naye nga olaba Sandra sebo kati wosirayiga naye maama kalabe Escobar yange Escobar bagambe El Chapo yange El Chapo tomulaba twageraga neichuli nga Sandra takuva ku lusege owulira otyange egende eti owulira nga ali kuki gambe etambuza butambuza ama tugende eddali yo Zakamaya yo how are you doing El Chapo here hey what happens in safari stays in safari yeah this is purple party nali nno ziwereramu omwana katonda n'agaawa omwana byesonyiwe genda olya sente zo mu desert abafiizi olibawolereza ku mitimbagano ogyeko omukono genda maaso again Dubai safari purple party tonight been so a blessing Kakalaamu wange ndi naye sijja mmwejjako saagala saabanyala atadde eri aŋŋaane mu lubiri yagala mugamba omulangira yagala obebaza mwebale kubeera patovas mwebale kujja bannange mwebale tukiririzaamu atulisi tutandise okulaba generation tutandise okulaba ekintu ekirala ine unity tutandise okwetondawo tuli so blessed okukwata atuli pato sajja ali asente alinga El Chapo Escobar El Chapo Escobar bamukwata El Chapo lesala bagamba nti oba owaayi kati soko buleke mbadde ngamba abantu nti leero tutambulidde ku kino baku kino tutambudde nga ffe tuli mu kiva Ebulaya benyini tuli mu kiva Ebulaya kyetubadde twogerako
twazze ne tukiyingiramu kati tukirimu kati bw'ogiraba togambe yaleero nga teyina mulamwa awo mulamwa gwe guno biri ebyo tuula tulinde kati omulamwa gwe guno gwe mulamwa ffe ffennyini ffe mulamwa twetwala ffe ng'omulamwa naye nga oba oweddemu amaanyi teeka ekikyuli fe example olye ssente ogenda owummulanga kyekyo okitegeere ekyo okwekubagiza simanyaani embalaasi ate kugambe nti embalaasi yabbe ago yo yennyini yabbeeyi eyo temanyi Range Rover obadde ki osi temanyi Range Rover naawe eryoyo ekyo kintu kinene nnyo ne bakuwa embalaasi g'ogivaako gambe nenge gye kusuukunda ngambye Sandra owuliranga ki nanga nze mpulira kimu nti akabina kali waggulu tugende naye bavuga emmotoka ogiwulidde togudde tolina mmeeme ekusinduukirira nogaba naddayo ewaffe ebyo byonna bisanyukira tukyagendayo abazimbayo kunyumirwa ati babeka mubajjeena abasambi b'omupiira bino bebakola mu time zaabwe ezaki nga season ewedde biri expensive era olaba big investment naye bayiiya naye ffe n'ekitoogo obutogo tetukiyina mulimu naye bano n'obawa ekitoogo bafuna kye bakolamu ekyo so tubeere bakuliyeta abantu abatufuga mu gavumenti bayiyeyo ebiki ebintu tulina ebibira tubikolemu ebintu wagazi ddala big investment gomanyi sente ziri wano anyway mwebale nnyo mwebalire ddala tiimu gye twatambudde nayo omutaddamu tulaba nga mumanya essanyu liyiseeko mu ngeri emu oba endala naye ng'ekiro tubayita Wininwaji MC Cats Roger VJ Mase Dagala Sirwanga Etania Ichuli kati Kakalaamu Keizi yayimiridde anaatuula n'ekikyuli beera already ate n'ez'omunsawo zibeemu nakowahaaga nagamba ne Toyota namugamba nkoyaagazo sawa bbiri beera ng'oli redde nze sirwa mu pate esaawa nyamba ngenda oba onondaba yangu saawa nyawe zibeera nga nkyali mundongo okolamu ki kola mundongo opita looja ojja asangamu balooja wona olwayo ejja kubaako naye ng'ekituuko kirindize kasana tuuse sikyalina kyekubanja kyekola kyokka kyakumubeera kumpi wabula ekiri oba oli muwaaki kyokka kyendiko butasigala ekiri oba oyo ali kuwaaki Kakalaamu ali kuwaaki atwala wa Ssaabanyala enamba yakimeze girina sawa Ssaabanyala nzija ne pulinsi wa namuleese eno kyendiko saagala akole enguudo zaalabye yakayingira wansi w'olulazi wano sivaawo metro yagituddemu edduka nga sasi okusala amaloozi bulijjo gy'omugamba edduka nga esasi agirije metro enkya yetugera metro train ya wansi olagirija waliwo bano abaagala okwetta weteekamu ako mulambo tukalabika olina abantu baba basi kadi metro kadi what happens in Vegas manya in safari Yes. Hey, hello. Finish? How are you? Good. I'm Alamu. Bali munda tugende ali mu. Ayoke. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kamu wajaji.
Ejo wabuga mzimu omaze okutuga. Nesi wangu wakweta ulu. Ate Nesiganuka time sebanga nibanyamba nibakude. Tubagambe bati abe Uganda nti Kivu batuuka. Tubagaye tebatuuka we batuuka Dubai batuuka. Kakalaamu wawa.